Laba esanyu bannange King Sheebah agenda Kenya ku performinga wasuzote asibeta gwe n'omulungi ampuliriza all channel media kwoli subscribe for more updates like share and comment tewelabira okunyinga notification bell obenga notified buli nteekawo video empya ebbanga libadde ddene nga abantu tebalaba King Sheebah ku stage naye olwakomyewo ewa Mukunja olwavudde mu ddwaliro vibe yakomyewo esanyu lyakomyewo batandise okumubuukinga amangu ago abantu bamulaze omukwano abantu bamulaze essanyu bannange njogera kindeke kibyonna ebisinga kugenda byerabira maaso awo kubanga bijja kunyuma nnyo ng'obyerabiddeko agenze maaso ne yeeyongera okwebaza buli abamubeereddewo bafaani be Mukunja abantu abamusasulidde ababaddewo nnyo nga mulwadde n'ebirala bingi nnyo ne yeetonda n'ebyo byonna ebyasobya era n'asuubiza obutaddamu kubeera ng'ate akola ensobi ze yakola omulundi guli kankuleka ate obeere nga weerabirako timu enaasimbula ogenda ne King Sheebah ne bagirisiivinga. Okay, abali e Kenya, Nairobi hotel tugenda batugikonfaminga kwagenda okutuukira ebisigadde okulaba ku mugole mujja bamumula mujja bamubeera naye ono mwana obulamu bwalina bwakunyumirwa Mukunja tekisoboka ekyogenda n'ekyenyonyi mpazi bagamba tekisoboka kale kati bwe kiba tekisoboka teeka amaaso ku lutimbe tuvuganyeemu nange tubiisanyeemuko kubanga kyemmanyi nabadde nsuubira nti omu kubeefuula nti Sheebah amulumya nnyo omutwe nalowoozezaamu ne ŋŋamba omwana ono Sheebah waakola embaga nga byonna omubiri oguyoyoota baguyoyootedde wano n'oli bayinza ogumuyoyoota mbu yeepimepime mu ngatto za Sheebah kati so n'olw'ensonga eyo katumufulumyemuko omwana wadde agenda Kenya. Wali ogenzeyoko? Wali gy'oliddeko? So Kenya Nairobi y'emu ku bibuga ebisinga wano mu East Africa ne mu Africa ye kimu ku bibuga ebisinga ofaanana obulungi newankubadde teyenkana kata Doha gye twali okategedde ne kata wali walungi kata nti tetusobola mukkiriza genda kata olw'ensonga guli oguvubuka gubeera nnyo ekkata abasinga ekyo kiraga era King Sheebah njagala oyiga emikwano n'okwawula mu mikwano. Twagala okwebaza ennyo brother wa King Sheebah gwe bayita Luboyera Nankyali Kagame nali Kenya Nairobi Nankyali Kenya soda basobere namba ye yesimu. Okay, abali e Kenya muwandiike namba ya soda y'omu ku tiimu ezigenda okuwerekera King Sheebah ono Nairobi. Soko some namba yo erina ku WhatsApp 0755 0755 kinana mwemu 36 00 0755 81 36 00. Okay, abantu kubanga kati bayinza okugamba balina we bamututawanyirira ne bamukubya ebifaananyi. So kati if you are for the Kenya, you are for the staying in Kenya, namba gisaving by Monday mu kibuga ekikulu wekubidde n'obuga Nairobi tokuba nnyo shinga omukono kale okwevoti mbulabe kana tekubidde n'obuga. Soka webaze ku bafaani waliwo tiimu King Sheebah bakuyiiriddewo omubiri newankubadde nze mbadde n'ekyawakyawadde basigadde bali ku mulamwa beebazeeko olw'omutima ogwo. Mukunja abakuba bagambe balinde mubannaaya abakuba ku ssimu gye tusomye mulindeeko tuve ku live mulyoke mukube eyanzanya neyanzege bannyawo ne bassebo mwebale beera eyo ne mundowoozaako era ne mumanya omwana abadde waaza wadde simu abanzaala mwenna mbeebaza koze njogera kuteerawo mubirisi ekyo okweyirawo kwogerera nno ddala ng'akagole sibiiti eringa ya mugole yakati yogera ng'omugole engalo ziwumbe nga yebaza ng'omugole olwo tukubyemu akafaananyi nti oba oli ku mbagayo kuba kati byonna byokola bya bugole. mwebale nnyo bambi kumbudaabuda ne mweresa bye mukola
ne mumufaako bannaye ne mwesubya ennyama ne mugamba nti no sijja kulya ennyama naye kanfe ku Sheebah. Mukama abongere emikisa, Mukama abatike empumumpu ey'emirembe nga si kweraliikirira nga si bweraliikirivu, amuli mirembe, abawe ne school fees ez'okwerera abaana, mweyongere. Ali etwasika Kenya. Ulira akagole weko mukubira akagola ekalo. Sheebah, ukimanye nsi ali tebendi osobola wa speech of the national address efaanana bwetyo. Mukama nga wa buyinza. Okay, nabo basanyuse. Waliwo abaali bakunyigira ne bagamba Sheebah oluusa naye yakola bwati, Sheebah n'akola bwati. Nabetondera simu ya brother wange. Kale naluddamu obetondero bagambe tebijjo obasuubize bambi. Sina biddamu kuba ebyalo byentawanya byonna brother wange yabiraba n'antwala ku church. Ne bansabira ewa Emutungwe. Ne bampa waliwo n'amafuta ge yagula. Nakwata sente nasiteeka mu bbaasa ne bansabira byonna sikyalina byoyoyo bibi n'ebirooto okusinga byali birooto kati olabirawo ekintu ng'okikoze naye mbadde ngobadde nawe toyagala kikola kati mbadde nteredde nga siriimu yadde sitaani kuba pasita ye yagamba buli kimu kijja kuteerera kuba nange nali ku street ye nga wagamba mbu naye yali ku street naye kati yafuuka pasita buli kimu kyonna kyatereera n'afuna n'enju ne bwabeera buli kimu yagamba era ayagala nakyusa nju ng'afuna enju endala. Okay, so King Sheebah abasuubiza nti bannange wagenda baawo enjawulo y'amaanyi ng'era omugole nga biki n'okutwaliza awamu. Spice Diana, omuyimbi gwe bayita Spice Diana, yagamba gawuni ye ey'embaga, gawuni gy'ogenda okwambala ebyo bibye era mbadde bize nnyo abadde nga mu kusimu yange Mukunja akomyawo Sheebah obusungu bubeerawo omwana mukomyewo nsonyiwa Katonda yali kusasula va ku bantu omunauganda atasiima bwe yalaba biganye mu inbox n'agenda ku mitimbagano eminene n'akipositingayo n'agamba Mukunja ebirala byonna bikole nenkwegayiridde nkomezaawo akaana ako ambi ne Spice Diana mwebazeeko enzanyo nyawo Spice kubeera obanga baaba wange naye neyanzanyo neyanzeege era nakulirako oli muyimbi era naye twajja naye Mukunja nakulaba oba kyakitundu ki lwe twagenda ewuwe waliwo twagenda okuyimba we twali ku Kivulu twali Kavumba mu kisaawe Kavumba ku kisaawe najja n'ayimba naye mbadde nsaba Mukama akumpeera omukisa wojjozeewo era Mukama akuwa endowooza ennungi n'amakubo amalungi. Gawuni gy'ogenda okwambala omanye ensi gye bagituumizaamu Dubai. Ebyo Spice Diana yabiwomyemu omutwe yali nnyinnyonnyi era yali yongeyo gye mwali omuntu omulala gw'ogenda okuneebalizaako waliwo waliwo omwami bamuyita Kabaata abeera kuno ku TikTok akwagala nnyo ku poliisi ya Kabaata akwagala nnyo era y'omu kubanga Mukunja ebirala byonna bikole naye akaanako kakomyewo era yagamba ku mukolo gwo ku mbaga yagenda okubeera ku kazindalo nga yakugamba kati Sheebah tuula ye mukubo yagenda okubeera mu mitambo gy'emikolo naye mwebazeeko webazaako nnyo mwami Kabaata webale nnyo ntumirako mukyala wo ntumirako abaana bo banaiba bonna babe n'emirembe wamu ne bokwasaganya nabo emirimu Mukama abawe esaala ennungi omuntu omulala akuyiriddewo omubiri mu mbeera yonna. Let me for telling you this, King Sheebah akumyewo mu kintu kye mu kukomawo mu kintu kye endongo egenda kusindogoma n'okusinga nga we yali esindogomyeko era ne booking sabetaaga waliwo agamba nti Mukunja nina omukolo gwange omugole ajja nnyimbireko omugole muli baddembe okutandika omuyita gyayimbe waliwo ebivulu abamu bagamba Mukunja mujje ne King Sheebah waliwo lyagamba Mukunja jangu weka waliwo lyagamba King Sheebah ajje yeka so
bookings zitandike obudde buno omugole okuyimba naye eddoboozi likyasobola okuyimbamu mulimuko kale katutesingemu wanje mulimu ku kikopo ky'amata mwasigaddemu kikopo kampulire nyenyemuko njawulira mukolo tv ekikopo ky'amata ekyasigaddemu n'olw'ensonga eyo abalina bookings za King Sheebah n'Omukunja abali ebweru wa Uganda n'abali wano mu Uganda bookings zitandike mu butongole ebimu ku bivulu King Sheebah mu butongole ebiriwo byagenda osooka okuyimbako ennaku z'omwezi wuliriza bulungi ennaku z'omwezi nga 9 omwezi gwa December King Sheebah agenda kubeerako Hotel Africana ng'awerekeddeko King Saha nnaku z'omwezi 8 noti 9 kabata wuyaze mukamaawo nnaku z'omwezi 9 mukono so nnaku z'omwezi 8 December King Sheebah sebo King tukusaba omugole okkirize oyimbireko mu kimu ku bifo ebisingo by'ebyebeeyi mu Uganda Hotel Africana mu kayimba ke bayita ebiseera ebyo akayimbako King Saha yaŋŋambye Mukunja nali ndikodinga oluyimba olwo King Sheebah yali tuddaawo era twali ffenna naye kigenda kunkola bubi okukola concert eyo Mami Joke is agambye I am coming to the wedding soko okubenga Mama Joke alimu oyo ali UK ali Bungereza sebo ofunye n'omuntu agenda okulinya ennyonyi nga azze ku mukolo gwo soka weebaze Mama Joke n'emikwano gye abali mu nsi ez'ebweru nkwebazaako nnyo Mama Joke webale kubaawo okubeererawo Mukunja webale kumbeererawo n'abalala bonna Mukama akwongera emikisa eddoboozi obadde okyali nsampulinga eddoboozi abadde atugamba mukyalimu ekikopo ky'amata kangazeko omutesi nga tulawo oba eddoboozi lino linaayimba emikolo oba eddoboozi lino lina okay ani akugamba Sheebah oba mpa nesenyo wali okay alright kunyimbira okay byafadde ani akugamba bebyo nkyawe ondeka osamya twali Reriano riritari Averentu riritari nulako tukayimbe twakaddamu tuyimbe yalese no anti lunaku yaba n'akapya nedda tusooke nomara bambi kadde tekakyajjukira ebifolowe tusooke ne nomara okay aya kangu 10 ani akugamba Sheebah nkyawe ondeka osamya twali No matter what I do, what I feel about is you. Anywhere ni mumambo, and you know I'm crazy over you. And I love you, and I need you. Neria, I do, I need you. Yeah, ani akugamba Sheebah nkyawe ondeka osamya twali Soriano riritari Averentu riritari Averiano Azeria need you Averentu riritari njibakube nayo send me the pillow oluzungu lungi nnyo likkale send me the pillow that I dream of Reta Sierra Solomon send me the pillow that I dream of Sola Sila So Solomon pulo ni aluzungu so kayimba kyakalala abantu ke babadde basubwejjo Aloha Irene so nice kanyimbire Irene is so nice It's all so nice Irene so nice It's all so nice
I am so nice. Waliwo nfunye gwenesibako tugezaako laba amaloboozi g'omugole gakyasobola osabula nze funye gwe neesibako naawe funayo gwe obutungako ebyalaavu byakwesibako esonyi ku bbali positi ng'omuntu katubesibeko wate tunakola ki ebyalaavu byakwesibako esonyi ku bbali positi ng'omuntu katubesibeko wate tunakola kwagala n'omuntu akiraba oba olinze male kweyambula nze wakabantu magwe empewo zagala gwe abo mutima weteekamu ki mpulira bisokola wano King Sheebah yaleka bambi ennyimba ze mu studio olw'obusungu byonna nze nali nabita. King Sheebah yalina kolabo ne Khalifa Aganaga. Do you for the remembering oluyimba lwe mwali mukoze ne Khalifa Aganaga? Gana wange yange yanangamba nangamba nti yagamba mbuno kawatoka kampasa sesimya omusajja nampasa kali kagenda kati akayimba kagamba ninga kaka omugole yasabula okay sabula tugende ninga kakampasa kawatoka linga kakampasa naba kawatoka kampasa yesimya omusajja nampasa kande bugumu linga kakampasa kawatoka linga kakampasa naba kawatoka kampasa yesimya omusajja nampasa kati muganda we yakujerega atya yagamba linga kakampasa lakawatoka kampasa nayogerako ebirala nenyiga nemugamba naye lubaira sagaako osumbwa kuba nange tebyali byangu yali ajerega kawatoko ng'ajerega lyo oluyima tulina eggumu ne Khalifa nemugamba no tutasobola ddukola nga kawatoko wakatunulira laba tekafaanana bulungi kaba kampasa okay then ku nsonga za waliwo abakiremezaako nnyo ensonga z'olubuto King Sheebah mpazi wagamba mu lubuto musigaddemu abaana bameka? 7. Wanje? 7. Manya. Mulimu abaana 7. Manya bana. Bonna n'abazaala? Mulimu bana. Abawala bameka n'abalenzi bameka? Abalenzi 2 n'abawala 2. Okay. Be bana abakyali mu lubuto muno abalwana be bakulumya omugongo. Ngambye omugongo gukuluma. Kiki ekitawanyi omugongo? Ate nalotako nga nzadde abaana simanyi just nalota buloti era pasi yena anatamu okunsabira walota nga ozadde abaana bameka? Bana omulundi gumu nga bali ku buliri nga biri mu kaaba bibebi nga bikaba we bisamba nga bifaanana ani? nga bifaanana mubujja kase tokubye nnyo sikubye nnyo yono omwana alina omukodiyo bwalaavu mukama katonda ebyalaga byanfaanana akayindo k'abanyarwanda ndizaayo oluyimba olupya olwaluweddeko oyagalayo akayimba akapya obakuba endongo jangu tukayiyize wano tulabe engeri akayimba nga kakwata ku ki kuba gwe wali mu kujjukujju nze kasita oyogera ekigawo yagala nti oluyimba lukwate ku kino nga nze njiiya tuyinza nokukayiyiza wano kayimba kyawo oyagala nga mulimu kale bigambo ki? bigambo nga biraga kino naye mukwano wakitonfaako ndigenda nkulavinga endagala zimbisse bimuli bimbisse naye tondaba tosobola kujja kubibikkula nondaba nti nomaneekwese naye mukwano lwaki tonfaako tondaba endagala zimbisse ndi eno mu bimuli endagala zimbisse nobise endagala zimbisse nebimuli bimbisse jangu onfungula ondabe endagala zimbisse mu feesi naye tosobola kujja nokundabako kwegamba nokubayo kamuba nokubayo kapeeki nokubayo kamuba nokubayo kapeeki
Bikuli ku mutima byowulira byoyoya. Byenjagala okuyimba. Byoyagala kati oyimba. Endagala zimbise jamunda bonkuboyo kapeke. Ampulire kati mba ngezako seka vibe ebigambo byagala tuteeke mu luyimba endagala zimbise jangu nfu ozifungule. Ozifungule ng'okyogedde. Nkyogere ntya? Tinno ozibi. Jangu ozibikkule onkubeyo ku kapeeke. Nfunze kayimba tukakole banange kati obwongo buli kutweseresa awe nabaali bayiiza ku luyimba mukimanyi omuntu akuwa ebigambo n'abikuteerawo n'agamba njagala luyimba ng'olina obbigatta kati tekayimbe nga endagala zimbise jangu nfungule onkubeyo ku kapeke. Mwana tu andi katolo ntandika okayiiya akatandiko ona akatandika bajjagama muti no maama oli omufudde ekyuma ye kati anti njagala bazza akayimba ako anga omwetoka endagala zimbise ndi eno neekwese mu bimuli tonga yalirira jangu ombikkule onfungule wanje omufungule nga takijja Kinene. omufungule olula toyagala bulungi tu engereko okyalimu obulwadde gwabanyera ebyobulwemi ebya gravity oba tuyimba erimu okwepiica okwepiica baluyimba anyuma akayimba ka gravity ate luno lwa Sheebah nemala nkukwatako wepaba Yali ategetse okujja olumba bayanza wenjaga kibakampu gifuuka. ngala nkukwatako wepaba ekimemme kipata Yali ategeeza kyawe kimeme kyawe. simanyi soda yabalwingi kanyimbiremu King Sheebah nemala nkukwatako nti lepaka. gondi gwani yenyibana tigondi nemala nkukwatako wepaba Kiba mukunja kuba yali okunja. tekimemme kipata kanyimbiremu kulire Tunule. nze nemala nkukwatako wepaba nange nemmala nkukwatako nti bweppaba tugenda kweyagala tugenda kweddala soda lwaki tova ku mwana banange soda atawanya omwana simanyi oba buzibu kiri soda amalawo ku mwana eddembe soda nomufunire mumufunire ki naye nga njagala okwebaza ennyo soda ayeewa omubiri njagala okwebaza ennyo ababadde ne King Sheebah ono emyezi gyamaze nga tali kuganja ni ame mwebale nnyo mukama abawe kyemusinga okwagala mwebale nnyo mwebalire ddala obutafaananako nga omuntu asobola nga ye teyasiima bye twakola eba byali bya kisimu naye fe ate tusobola osiima byakoze mu mbeera yabyo yonna bwebifaananira luboyera muganda wa King Sheebah njagala okwebazaako mu ngeri ey'enjawulo ennyo weebale nnyo weebalire ddala akadde koobaddewo ne muganda wo ne King Sheebah ono weebale kumulabirira tetujja kunonooza oba obadde omulabirira otya oba otya wabula weebale nnyo weebalire ddala in case wabaawo bakyakusobako banookola otya mu bulamu bwe mubadde naye okusobya kw'abantu ffe tetugenda kusalira musango n'ogumu weebale nnyo tetujja kubeerabiza nti ebbanga King Sheebah lyambadde nga tayimba amiisinze bingi afiiriddwa ebintu bingi oba oli awo supiidi kwe yali addukira yeesala naye tusaba Katonda amusitule ne tusaba ne bafaanizi bambi muddeemu mukaagale nga bwe mwakaagalanga abaali bakakyawa kasita kabeetondedde enteekateeka tutandise zibategeeza mu biwaguwagu emikolo atannagolola lugoye lwo lwa mukolo oli mu budde bw'ozanyiramu tubategeezezza tukimaliriza nti abakatwegattako abakajoyininga live kati tubategeezezza nti enguudo zonna ezikwata okuva makingi eyita Kampala Jinja Road Busoga Iganga nenda abana okutumba oyingire mu bagwere naye babadde bagambye gundi enteekateeka ngenda kwogera noono badde bagala akozesa helikopita wali olinye ku helikopita Sheebah
So akadde konna King Sheebah agenda kuba mugenyi mu kibuga ekikulu Nairobi ekya Kenya. So people of Kenya, feel free, feel welcome, feel positive okwaniriza ka King Sheebah kano kagenda kuba kajjeeyo just specifically kumuyoyota mubiri okujjako buli kakovukovu akaliko. Buno obukovu twagala busindiikiriza budde wannannyini bwo ow'ebizigo. Mboto 3 lubuto kyoto byonna tugenda bisindika biddeyo nga woobiraba. Omugole talina bbaako yadde akantu. Of course dimpo yaffe baali bagiroga yabula naye nayo kyenmanyi wanaviire Kenya ejjaba ekomyewo katugirabeko. Dimpo y'omugole kale wali yagiranga bugizi nezijja nga ziri dimpo nnya kati zonna banaye abalogo bali mu Uganda. Nyeka tulabeka maama omugole ziringa amazina ga Mukunja. Mukunja n'amanyi zina. Amanyi zina mpozi n'amanyi zina. Amanyi zina dda. So n'olw'ensonga eyo erinnya lino what is for the happening baby omugole erinnya eryo kiki? Erinnya eryo baali zimba baali kapetinga nga lyaddawo nga lyengana n'egannyango lyabati. Nali ndya sweet kati gamu. Gamu ono w'omunda ono sweet ow'ebisatu gamu ono w'omunda n'alikwata yagirako weetu. So bino byonna bagenda biterereza Nairobi Kenya gye bagenda oterereza bino amanyo gano gaddewo nga we galina okuba n'ebiringa ebyo. So nsobola okufunayo ku bibuuzo byammwe senga Sharifa Ndugwa oba y'omu ku bagenda oba basenga wetaaga basenga nga bameka balina okuteekateeka basenga 4 omukolo n'ogugenda bagwa amaanyi guno omukolo ogenda bagwa amaanyi. Waliwo abantu besobola kulekayo ankosa ku fanicha mulabyekaawo. Waliwo abantu betutasobola kulekayo kwebaza nebaliza ku bantu abalwana nve mukomera naawe walwana olutalo naye waliwo abantu abasula nga tebebasenga ndi mukomera nga bagamba omugole omusajja bamude kubanga era ekyali kinsibya ndowooza nga bamanyi ngenda kukuba embaga mangu kati nga bagala kwekiika mu mbaga. So nebalizaako omwami bamuyita Kaluvini Kayanja, waliwo gwe bayita omukyala bamuyita Queen Masolo, waliwo Dina Media, waliwo Mako, waliwo Kabata, waliwo Abawo Franka, waliwo mikwano gyaffe nga bakadaama, waliwo mikwano gyaffe abali ebweru w'eggwanga, waliwo mami bamuyita mami Emily Smith UK, waliwo mami wange bamuyita Kamama, waliwo bangi, waliwo n'abatayagala boogerako mu kamera, waliwo omulungi ow'ekitalo ennyo Mama Fina yayiwawo omubiri, waliwo ne be baatuma bonna baali babuvunaanyizibwa bambi ne bannwanirira n'enva mu kkomera banneebalizeeko mu bugambo 2-3. Ndeebazaako nnyo bannange mwebale tubiddeko bazadde bammwe okusinga kuba tebaba bazaala temwandibaddewo. Akaana kano koogera ebigambo by'ekikulu boyi wulira kapasitire wulira ka omugole genda mu maaso oyinza okugamba aliwo akawandiikira kasobaawo buli kimu kikola Asona bwekityo sanyu jelele vibe njelele nze ngamba byonna King Sheebah bambi abadde amisinga vibe ezo ze yabeeranga mu luli. Neyongera okujjukiza nti oli ku All Channel Media osobola okukozesa comment section okuyisaawo endowooza yo yonna gye wandyagadde okuyisaawo kyonna kye wandyagadde okubeera ng'oteesaako okusinziira bw'olabye video okusinziira ki kye wandyagadde okugamba King Sheebah ne Mukunja byonna nja kuba mbasangayo mu comment section mbeerayo nendayikinga ne bawazi reply wonna ewabeera weetaagisiza. Neyongera okwebaza buli abala video yange to the end. Nsimanya mikwano nsimira ddala ne mutaskipinga bulango nsaba Katonda abawe kye musinga okwagala. Nyongera okwebaza bonna abasubscribing abalikinga abasharinga mwenna abatwala obudde nga muli ku channel yange mulaba video zange nsimya nnyo mikwano nsimira ddala. Neyongera okujjukiza nti oli ku All Channel Media. Subscribe for more updates, like, share and comment. Teweelabira okunyinga notification bell obenga notified bwe ntekawo video empya.